الحمد لله وبه أستعين على أمور الدين والآخرة ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala yateeka mu bulamu buno obw'ensi obutone nnyo nga bwe bulimu okukolera obulamu obuwanvu obw'olunaku olw'akhira. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu ey'amazima. Allah gye yatusiimira etalinayo kyengera kinene mu dduniya muno okuggyako yo. Tumusaba Allah atuwangaaze nga tuli basiraamu era ku migongo gyaffe aggyeko abaddu abagenda okumwawula mu kumusinza. Bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala lyekkubo ery'obuwanguzi ku dduniya kuno ne ku akhira, era nga bwe nkubiriza omwoyo gwange okusigala nga tuli basiraamu olubeerera. Mu bizibu byonna ebitwetoolodde, mu bizibu byonna wakati mu byo tusigale nga tuli basiraamu. Tewabeerangayo embeera yonna ekuwugula n'ekujja ku busiraamu. Sigala nga oli musiraamu otuuke eri Allah ng'era okyali musiraamu. Allah yategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa n'atugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako okuggyako nga muli basiraamu. Ekyo omuntu bw'anaakimanya n'anyweza eddiini ye n'amanya nti obusiraamu mwe kkubo lyokka mwasobola okuyita okusinkana Allah ng'amusiimye, agenda kubululunkanira era yeewala ebyo byonna ebiyinza omujja mu busiraamu. Tokola nga bw'oyagala ng'oli mu ddiini, kola nga obusiraamu bwe bwakulagira, ojja kubeera mutebenkevu nnyo ku ddiini. Fastakim kama umirta. Bw'oba oyagala okuwangaalira ku ddiini ddala, fastakim kama umirta, gibeereko nga Allah bwe yakulagira, nga nabbi bwe yakola. Tokola nga bw'oyagala, tokola nti b'owangaala nabo bakola batyo, era tokola nti famire yaffe kino kyezzeekola, wabula fastakim kama umirta. Bwe tunaakola nga obusiraamu bwe bwatulagira, ne tuva mu kukola nga bwe tulowooza, ne tuva mu kukola nga tusuubira nti ensi bwetyo bwetambula, tugenda tuuka eri Allah nga twawangala ku dduniya kuno nga twawangalira bwereere. Ate nga obulamu bw'edduniya bumpi, obulamu bwe tuddako bwe businga obuwanvu. Ate nga waliyo obulamu obw'olubeerera, bwe bulamu obw'akhira. Saba Allah ateeke mu bantu b'omujjana era atuwe okulongoosa nga tukyali balamu. Omusomo gwaffe bi'idhinillah gwe tutambula nagwo ogukyaliko gukwatagana ku kuyunga Oluganda. Emabega wali tubadde twogera asbaabu qati'atu rahmi, ensonga eziviireko abantu okukutula Oluganda. Naye nga sinabagenda ku kye tugenda kunnyonnyola, kino njagala okitegeere mu musomo ogw'olwaleero. Omuntu yenna mu dduniya azitowa ebintu bibiri.
omuntu yenna omulamu mu bulamu buno obw'ensi ebimufuula owa value bintu bibiri. Ekisookera ddala al Islam, kuba musiraamu. Obusiraamu bwo bwe bukusitula mu madaala. Toli munene olw'okuba olina ssente, toli wa bbeeyi olw'okuba gwe olina akeedi, oli wa bbeeyi lwakuba oli musiraamu. Naddala obusiraamu ddala, inna akramakum inda Allahi atqakum. Ekyokubiri ekizitoya omuntu oluvannyuma lw'obusiraamu, luganda lw'effamire. Gwe okuzitowa ku mu dduniya muno, famire yo, luganda lwo, ab'eŋŋanda zo, famire ye ekola omuwendo munene nnyo gy'oli. Ne bw'oligaggawala mu dduniya muno naye nga tolina baŋŋanda, era ogenda kufa ng'okaaba maziga. Senga nina baganda bange, senga nazaalibwayo ne muganda wange. Kitegeeza omuntu mu bimu ebimuzitoya famire mwakola ki? Mwava. Nkwewuunya bwewuunya kwegaana baganda bo na butamanya bukulu buli mu kuyunga Luganda. Ati n'olw'ensonga eyo buli omu alulunkane okufanga musiraamu, kubanga kye kimuzitoya, ataakolagane bulungi n'ab'eŋŋanda ze, kuba mwe muli value ye. Omuntu bw'amala okufa babuuza baŋŋanda, ab'eŋŋanda be basigalawo. Era ogenda okulaba nga oluusi bataata bo baafa dda, naye nga waliwo oli eyo gwe baali bayita taata bo nga bamusitula, abeereko byakola ki? Byayogera. Akati tuleme kubeera mu dduniya muno ebitiibwa bino bye twayambala obwambazi bitwerabiza abaaki? Ab'eŋŋanda. Oluganda lwo kikulu. Mukolagane bulungi nga famire. Wattaku llaha alladhi tasaaluuna bihi wal arham. Allah yatukubiriza nti mumutye oyo Allah gwe musaba naye okuyunga eŋŋanda zammwe. Mumutye Allah gwe musabisa okuyunga eki? Eŋŋanda zammwe. Buli we tukutulawo Oluganda ebyenfuna bikendeera, ebizibu byeyongera mu dduniya. Buli we tukutulawo Oluganda baraka ziggwawo, ate nga ne ku akhira tugenda kukaaba. Tebikoma bukomi ku dduniya. Oluganda kikulu. Bw'oba toluyunze n'otakalogana na baganda bo nga shariya bwe yalagira, mulimu abantu abali mu famire nga bo bakutula bukutuzi. Balina ebigambo eby'obusagwa, balina eŋŋambo, beetemaatema buli kiseera, ensaalwa eyabajjula mu mitima. Buli kiseera nga bo omulimu gwabwe kwawula bafamire. Gundi atuloga. Okimanyi nti senga gundi yanjoola ebigere? Okimanyi nti baaba gundi yannemesezza okugenda ku kyeyo olw'amayembe ge yagula? Abantu bali mu kwetemaatema mu famire. Abazaali baŋŋanwa ku maama ne taata, teri yayagala kumanya munne waayise. Ate naddala ffe ab'omulembe guno tugenda kukaaba nnyo. Mu bimu ebigenda tukaabya, tuwasizza haki ne tuzifuna, naye ate ne tutafaayo kuyunga baana baffe. Abamu mulina abakyala nga ne bakyala bammwe ab'omu maka tebabamanyi, kyokka mubazaddemu abaana ebbali eyo. Kaakati abaana bo bagenda kukolagana batya ne bano? Bali baleeta mu maziika nti ne bano bahaaji. Mutunulire ku sayidi y'Oluganda, sayidi awo bagenda luyunga batya? Tuwasiza abakazi, tetukoze mulimu gwa kugatta baana nga tukyali baki? Balamu. Ono omukyalo oweeno
tayagala baana be kugenda eri kyokka abaana bakimanyi waliyo baganda baabwe n'abeeno omukyala weeno takkiriza baana be kugenda eri. Olaba olwaleero abaakulira awamu be bali mu kweyuzaayuza nga balaba maama waabwe, maama mukuuma ali mu kisenge kiri, maama muyiiya ali mu kino, maama gundi ali mu kino, maama hajjati. Olwaleero bwe babanga be bali ku mbiranye abali mu kwetemaatema, olwo ate bano abaffe abatakkirizibwa na kubeera nga ddala mu butuufu tubayunga tukyaliwo. Njagala mbalowoozeeko ekiseera kyammwe bwe kigenda okukoma ku mwaliiro guno ogw'edduniya ti abaana bano be tuzadde mu bakyala ab'enjawulo tukoze tutya okubayunga basigaze Oluganda oluki olunywevu. Naye tuzaala buzaazi, olina ekatwe, olina ebwebajja, naye nga ab'ebwebajja tebamanyi beekatwe. Ow'ekatwe mukambwe ennyo okutwala abaana be ebwebajja, era naawe wakivaako. Oga bwe ndifa be balimanya. Balimanya batya nga ggwe okyaliwo olemedde? Tulowooze ku baana abo, biribeera bya bugagga nga tuliwo bigenda bayuzaayuza. Biribeera bya bugagga byo byogenda okuleka bigenda kujjayo amajambiya wakati w'abaana abo. Mwategeera ekyafaayo ekya Nabbi Yusufu ne baganda be abaawalizibwa n'okumusuula mu ki? Mu luzzi olw'ensaalwa gye baafuna eriye. Ebyo temulowooza nti byakoma bukomi ku Yusufu, ne ku ŋŋanda zaffe eno bigenda kulanda era byowe biri. Tufeeyo nnyo ku kuyunga oluki? Oluganda. Njagala leero ntandikire ku nsonga egamba luli twannyonnyola empisa ze tuteekeddwa okweyisa nazo nga tuyunga Oluganda. Abantu abamu we tuwulira okuyunga Oluganda naye waliwo empisa, enkolagana yaffe n'abooluganda tuteekeddwa kweyisa tutya. Mulimu abantu abali mu famire nga ffe tumanyi bumanya nti balina kutuwa, ab'eŋŋanda balina kutulabirira, era ebatakulabirira luba luyombo na mpalana, balina ssente tebatufuddeeko. Tulina kweyisa tutya n'ab'eŋŋanda zaffe. Oluganda okuluyunga kikulu, naye ate neeyisa yaffe n'ab'eŋŋanda obusiraamu nabyo bwagitunuulira. Ekisookera ddala istihdaaru fadlu sila. Bw'oba oyagala okukolagana ne baganda bo, kino kiteeke mu bwongo, omanye obulungi bw'okuyunga Oluganda. Oli ne bw'anaaleeta byonna ebigambo ebibaawula, gwe tegeera ekigambo eki ti obusiraamu bwatukubiriza kuyunga luki? Luganda. Kuba nkimanyi bulungi mu buli famire omuntu mwava mulimu abatabuzi, era nga tugaa nti oyo muzibu, baaba oyo muzibu. Abamu baleetera ddala n'ebyokoola, abamu babisuula oluusi ku malaalo, abamu oluusi babisuula mu lujjaalo nga baaluganda lwo. Naye gwe buli wowulira kyonna nga waliwo ayagala obbatabula, kino kyoba oteeka mu bwongo. Fadulu silatu rahmi, obulungi bw'okuyunga oluki? Oluganda. Ekyo kyoba okakasa. Wa kubuhi lqatiya, vumirira nnyo era okyawe nnyo obubi obuli mu kutulawo oluki? Oluganda. Tugenda oluusi ne tweyisa bubi ku b'eŋŋanda zaffe ne twogera ebigambo ebibamalamu n'amaanyi. N'olaba munno ng'akulaakulana n'omumalamu amaanyi n'ogoyo talina gy'alaga. N'omusanga ng'alina akayumba kaazimba oluusi kaliko olopuleeti, n'oyimira bw'oti n'okwata ne mu kiwato. N'oga Swaibu bw'agimaliriza eyo munkuula olwoya mu ngalo. Naye ng'ayogera ekyo muganda we. Oluusi maama wo n'azikubamu engalo muka kitaawo. Naga tekisoboka. Kati ebyo tubyewale nga famire, ng'abooluganda. Kye nabagambye mu kusooka nti omuntu amanye value mu bulamu bwe eri mu bintu bimeka?
busiraamu naluki naluganda. Ensonga eyokubiri al isti'anatu billah ala sila, weyambisenga nnyo Allah akuyambeko okuyunga oluganda. Wallahi oluganda luzibu, ibaada eyo mugiraba nzibu, okumanya oluganda luzibu. Bw'ofuna ennyo ssente weeraliikira baluganda, ate bw'otaba nazo n'obeera mu mannyo ga mpisi. Kati ibaada eno yeetaaga kusabako Allah kukwatirako. Bw'ofuna ennyo ssente baganda bwe bakwogerera, bw'otafuna bizibu. Kati al isti'anatu billah ala silatu rahimi, sabanga nnyo Allah kwatireko ku kuyunga oluki oluganda, osobole okuluyitamu mu mirembe. Buli yenna ow'oluganda, bino bimanye bwoti, kino njagala kikugamba kibeere kiriya. Buli yenna ow'oluganda mu famire, ne bw'okola omukolo n'oyita baganda bo bajje, abo bennyini abazze baddayo mu kkubo nga balina bye bakwogerako oluvannyuma lw'okulya n'okubwegera, eitha okwogera ku ggwe oba okusojjola mukyalawo nga bw'atalina ki mpisa. Ebyo bagenda mu kosita mu kamunye mwe batudde, buli omu nga bwazze ng'alina byakwogerako, eitha ggwe abakyazizza muganda waabwe oba okusojjola mukyalawo. Yali badde ne ssente naye mukazi we talina mpisa, mukazi we tasembeza bagenyi. Olabye mukazi we kyatukoze, azadde abaana naye tebalina mpisa. Bano bennyini abazze okulya, abava ku shukuru. Kati olina kusaba busabi Allah kukola ki? Kuyambako. Nga bawuliriza ebigambo ebiva mu famire, era ndowooza Allah bakubanga yatuwaayo way out, nti omuntu asobola okusenguka ab'eŋŋanda n'aga nti eyo famire njitadde ngenze mu bankima, ngenze mu bangabi, senga abantu badduka dda. Ne bambi Allah ekyo yakitusimbira n'akulondera abo nga be baki? Be baganda baababo mwova. Kati saba busabi Allah kole ki? Akuyambeko oyunga oluki oluganda. Tuli ffenna ekyokusatu, tawtinu nafs wa tadribuha ala sabri ala al akarib. Weeweeyo nnyo okumanyiiza omwoyo okugumiikiriza ab'eŋŋanda. Beera n'obuki? N'obugumiikiriza. Faayo nnyo okulaba nga ab'eŋŋanda ogumiikiriza bugumiikiriza, kubanga ebinyiiza bye bisinga obuki? Obungi. Owulira kino, owulira kiri, naye tawtini nafs ala sabri, manyiiza omwoyo gwo, wa tadribuha ala sabri, gubeere n'obuki? N'obugumiikiriza. Omuntu akwata ku baganda be n'abajja gy'abajje n'abateeka mu bizinensi ne bagikolerera egwe, n'abaleeta n'abayamba, bavubuka bakuzaawo ne badda ku mukyala we ne bamwagala, n'ayamba baganda be, n'abajja gy'abajje ne bamuloga, essente z'abawa ne bazitwala mu masabo mu byokoola bamusaanyeewo. Kati bw'oba tosabye Allah tawtini nafsi, anyweza omutima gwo, watadiribuha ala sabri, aguteekemu obuki? Obugumiikiriza. Oyinza okuva ku buli wa Luganda n'ogaa nti nsigazza kufa, kambeere bubezi mu nsi ninde ajali. Abamu boogera ebigambo ebitaliyo ebyokukonjera, ng'ate abikonjera ku bantu abatali ba famireyo. Noga muganda woyo bwatyo bwali nti ye oyo ssebo n'okukyama awawe omala kuwandiika akapapula, waliwo eyanyumiza ng'anyumya ku mwe n'agaa nti gundi yantemerera ebigambo binene, naye maama waffe yogo ne kitaffe ogo, maama ebbeere lwe nalita n'alikwata oyo gw'olaba.
naye nga byamwogerako agewo oyo wazibu nakyalayo nanteera embwa. Naye ddala muntu ki muganda wo nakyala n'omuteera embwa? Kisoboka? gyekiri bakuteerako ani agee gyekiri? Bisoboka e Uganda buli kimu kisoboka. Kati Allah tuyambe. Ndoza mulaba vulugu ali mu Luganda. Muganda wo nakyala najja ku kikomera n'omuteera ki? Embwa. Oyo anaaba anadda oyunga okutula. Abamu naakwata byokoola n'abikusuulira ogaggawadde nnyo. Oyo yatwala ssente zaffe baazikutwalako ng'oluwa kujjako obugayaavu obukuliko. Gwe n'ofuna ssente ate muganda najja n'azikutwalako. Kyova olaba Oluganda kasita luyingira mu shiriki, ebyokwerogaloga. Oluusi bamaama baffe be batutuuza naga nti baana bange mwali badde bagagga, naye maama wammwe oli bw'amuyamba nno n'amuyita maama waabwe aba abayambi, naye muka kitammwe oli sente zammwe zonna bali be baazitwala. Kasita Oluganda lubeeramu ki? Shiriki ke katogo. Ate wano teri yalina famire nga teri mu shiriki. Goyinza okuba tolina naye mbaganda buzi ani alina famire nga temuli bashiriku. Ono alogooli, ono yeeraguza. Era osangayo abali mu famire ng'abantu abamu bali mu shiriki. Kale baganda bange tulina okweyisa obulungi eri ab'eŋŋanda. Ekirala, kubulu a'dharihim idha akhta'u wa atadharu. Kiriza okwetonda kw'ab'eŋŋanda zo. Kiriza abooluganda bw'aba akwetondedde okkiriza okwenenya kwe. Mulimu abantu mu famire ng'omuntu ayinza okukukosa n'akwetondera n'okaluba n'osinga ne ku mutayimbwa. Oga sisobola kusonyiwa, sisobola, nkimanyi oli mwana wa mmange naye sijja kusonyiwa. Tulisinkana ku akhira era babanga banziise ku bijja wano tebakuninaanya, tuyinza n'okukubaganira mu ntaana eyo. Famire ng'ogamba bwotyo muganda wo. Kati kkiriza okwenenya kw'abaganda bo nga muganda waakusabye excuse. Abamu tukaluba ne tuyitawo, oluusi oli naaga okusonyiwa. Yita ekika kyonna kijje otukolere ekijjulo tutuule tulye we tujja okulaba. Aye n'amala obbikola bw'atyo n'ategeka ekijjulo ne balya bulungi ne baddamu ne bayomba. Naga naye wankosa nnyo, nti naye wankosa nnyo, naye wankosa, sikyakusonyiye. Ne baddamu ne basitula buto oluki olutalo ne bavaawo nga tebasonyiwaganye. Kati mukkiriza okwetonda kw'abaganda. Muganda wo bw'ajja n'akwetondera kkiriza. Gwe ani atasonyiwa? Gwe tosobya. Bw'oba okimanyi nti osobya omuntu n'ajja n'akwetondera, mukole ki? Musonyiwe. Gwe nkusonyerera kuba muganda wo, kusonyerera. Kubanga ebyo nnyini bye tukola bye bigenda okukosa abaana baffe, ate buli nnyombo we zibeerawo mu famire. Kkiriza famire yonna zigikosa, kuba mulimu abajja okuba sayidi yono ng'abalala bali sayidi yono. Kati we bataabeere ku sayidi yo ojja kifiiringa bubi. Olabanga gwalina ensonga ennene ng'era abantu bonna baali badde bakuwuliza. Nyo ogenda okulaba oluusi bakunenya naye wakoze bubi. Kati buli agambako nti gwe wasobezza omukyawa. Buli we twawukana mu famire mukkirize waliwo abajja okugoberera sayidi
ng'abamu bali sayidi yo abamu bali sayidi yoli. Kati okujjawo entalo ezo zonna ezibeera mu famire kkiriza okwenenya kwa muganda wo ng'akwenenyerezza. Tuli ffenna abantu abamu tetwagala kusonyiwa, n'owandiika ne mu ddaame nga wakyawa muganda wo nga bw'atasemberanga kujjenezayo. Bano ebyo tubeere nga tubejjamu ng'abantu baki aba famire. Ekyokutaano, assafuhu anhum wa nisiyani ma'ayibihim. Bw'oba osonyiye sonyiira ddala kive ku mutima. Obuzibu tulina tugenda ne tukosebwa mu famire ku b'eŋŋanda zaffe ne tutasonyiwa kunaaza mutima. Buli w'ositukozza bye wasonyiwa, buli w'ositukozza, buli w'osituka obeerako ky'ojjukiza. Bw'oba osonyiye sonyiwa kive ku ki? Ku mutima. Oluusi osanga baana ba muganda wo n'obagamba, taata wammwe yankosa naye namusonyiwa, naye yankosa. Kati gwoba tonaba kusonyiwa. Ntegerekisi kye bayita assafuhu anhum wa nisiyani ma'ayibihim. Tukuza omutima gwo mu kusonyiwa era weerabire byonna ebisobola okukosa famire, byonna byerabire. Bw'oba wasonyiwa sonyiwa, naye ate leka kuzza kujjukiza. Mumpe njogereko akati nze bwe mulaba nga we nasonyiwa Abudu. Olwo oba wasonyiwa oba tewasonyiwa. Kyova olaba kirungi nnyo abantu okubeera nga balina Oluganda ng'eddiini yebakola ki? Yebafuga. Bwe munaabeera mu famire ng'eddiini si yebafuga, ne mukkiriza entegeera yammwe ebafuge n'ebyobuwangwa bibafuge, awo ewali kasamba lyanda. Tukkirize eddiini etufuge mu famire. Naye bwe ne tunakkiriza amagezi gaffe gatufuge n'ebyobuwangwa bitufuge, kubanga bwe ntegeeza ebyobuwangwa mulimu ajja okubanga alina ekitendo mu famire bamuyita baaba. Kati nga buli yenna muli wansi alabanga atakola ki? Atasobola, atategeera. Nze mukulu wammwe, sebo naawe omukulu osobya. Ntegerekisi. Kale tugezeeko okulaba nti bwe tuba tusonyiye omuntu akinaaza ku muki? Ku mutima. Ekirala baganda bange, bwe tuba twagala okuwangaala mu famire mu mpisa ziteekeddwa okubeera nga tuwangaala nazo, atawaadi waliini aljanib. Beera mwetoowaze eri baganda bo, eri famire yo. Leka kwefuula wa kitalo. Allah akuwadde ssente, akuwadde ebitiibwa, oyinza okubeera mu famire, oli kanso, oli looya, oli mulamuzi, oluusi oli kaadi, oluusi oli imaamu, oba oluusi oli mwatiikirivu, oba oluusi Allah akuwadde ssente. Beera mwetoowaze eri baganda bo. Abo be baganda bo Allah mwe yayisiza ggwe okufuuka kyoli. Era ne famire yo bwe baba bagyogerako bakusongamu olugalo. Kaakati abo gezaako okulaba nga obeera mwetoowaze gye bakola ki? Gye bali. Toyisa bantu ba famire yo maaso olw'okuba ggwe wabasinga okusoma, olw'okuba ggwe obasinza ssente, olw'okuba ggwe Allah gw'asituddemu. Beera muntu mwetoowaze nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza nnyo okubeera abeetoowaze. Naye ate bwe kituuka ku baganda baffe tubeere beetoowaze gye bali. Bakulu bo bawe ekitiibwa, bato bo bawe ekitiibwa, bakitaabo bawe ekitiibwa, basengaawo bawe ekitiibwa, bannyoko bawe ekitiibwa. Naye tugenda ne tufuna ebitiibwa ne bitwerabiza nti bano mwe tuli, mwe tuva. Oli n'akozesa ekitiibwa oluusi n'obuyinza bw'alina mu kukakkanya abaaki? Aba famire. Naye bwe tuba twagala okuwangaala bulungi n'aba famire, atawaadi waliini aljanib. Beera mwetoowaze omukakkamu. Ne bw'oba olina ssente, beera mwetoowaze. Ekyo oluusi kitubulamu ng'abantu b'omu famire. Famire zaffe oluusi mbeeramu abantu ab'enjawulo. Mulimu abali ku ddiini, mulimu abatali ku ddiini.
mulimu oluusi abaana baffe betuzaala abamu banywi banjaga, abamu batulokoka nako mu famire. Ke tulina okubeera nga tubakumaakuma okubazza awamu, okubasembeza bakwate ekkubo ettuufu. Ate naawe babe bakuyise nga famire yeekuyise, kkiriza ojje owulirize kye bagamba. Naye oluusi tuzaala abaana abamu ne batulaluka nako ne basukka, abamu ne bayitawo, be bali ku kyalo abanywa enjaga, be bakwata obutayimbwa ne bakuba abantu. Naye nga baana bo famire bwekunenyaako n'otaama, mundekere abaana kasita si ggwe obazaala. Naye jjukira nti buli kye bakola kyonna empisa embi zisigala basonga kuki? Ku famire. Laba famire yaabo abanywa omwenge. Tulina famire abantu abamu nga banywa mwenge, abamu balaasi, ate nga oluusi ggwe obazaala we bakugambako ku baana bo n'ofuuka ow'ekiki? Ow'ekitalo. Beera mwetowaze owulirize baganda bo kye bagamba, owulirize famire mu kukumaakuma kwekumaakuma abantu okubeera nti tutambulira wamu. Tuli ffenna. Ensonga endala byeteekeddwa okubeera nga tugoberera mu kubeera nga tuyunga oluganda lwaffe, tarukul minna alaihim, weewale nnyo gwe Allah gw'asitudde mu ssente okulangira baganda bo. Abamu babeera mu famire nga balangira. Nze nasomesa kitaawo, nze nabasomesa. Embaga ya kitaawo nga bawasa nnyoko, nze navuga abagole ne nteekawo emmotoka yange ne baleeta nnyoko. Weewale okulangira abantu ba famire. Kigambo kulangira omuntu kimukuba wala nnyo, hatta newe gabeera maka kasita otandika okulangira omukyala asigala akuteekako question mark. Naye abantu abamu tubeera mu famire ne tutandika okulangira abantu ku ebyo bye twabakolera. Bw'oba olina ekintu kye wakolera omuntu yenna owa famire tomulangira. Oba omusomesezza, oba olina ky'omuyambye, oba omujje mu kyalo, kubanga naye wava mu kyalo, waliwo eyakukola ki? Eyakujjayo. Senga naawe anaakulangira. Kaakati obuzibu tulina kwe kubeera nga tukozesa ekitende ekyo ekibi oba omuze ogwo omubi ogw'okulangira abaki? Ab'eŋŋanda. Walbu'd an mutalabatihim bilmithli. Era weewale nnyo ng'oli mu famire yo okubeera ng'osaba baganda bo okusasula ekyo kye wabakolera. Abantu abamu babeera mu famire n'ayagala kye yakolera famire, naye afuneyo abakola ki? Abakimusasula, abakimukolera. Bw'oba wakolakola ku lwa Allah, wasitula famire, olina b'osomesezaamu tobalangira, era tosaba naawe famire kukolere nga kye wakola mu lujja lwa gundi. Baganda bange, ekigambo ky'okulangira ze zimu ku nsonga ezibeera ennyo mu famire ne zireka famire nga yonna esasise olw'okulangira oluusi kwe tulangira. Kitaawo wano yali tasobola kugula kibanja, taata waffe yamwongerezaako ssente ne bagulaawo, akati mwefudde ab'ekitalo. Ebyo byonna tulina okubeera nga tubikola ki? Tubyewala okusobola okubeera nti nno tutambulira wamu nga ki? Nga famire. Kubanga abantu abasinga obungi enjogera ebabula, naddala Allah basitudde ku madaala, olulimi lutera okuwaba. Oluusi abamu batera giyita njogera y'abagagga. Ekyo kiba killatul adab, muntu butabaamu ki? Mpisa, so si nti njogera y'abagagga. Olangira otya baganda bo? Nga bwe basomesezza, nga bwe babayamba, nga bwe wakola kino, maama oyo yali afiira mu ddwaliro, ne tusonda wano ssente. Ekyo tubeere nga tukikola ki? Tukyewalira ddala nga famire, kubanga bikosa famire. Embeera endala gye tuteekeddwa okweyisaamu n'abantu ba famire, arida bilkalil minhum, siima ekitono ekyo ky'ofunye gye bali, siima akatono k'oweerebbwa okuva mu famire. Abantu abamu abasinga obungi
tugenda ne tubeera nga tuli mu family oluusi twagala kuwasa naddala abavubuka n'oteekayo budget ne babaayo kye bakuwa naye ate n'ogenda ng'okuba emimiro badde mmanyi mino kimugenda okunkolerawo siima akatono akakuweereddwa balina kye bakoleddeko kisiime naye oluusi tetusiima wadde akatono n'ojja oluusi ewabaabawo oba ewa taatawo b'omuntu yenna gwe bagambye nti yayinza okuba alina ssente n'omugamba munnaaye gundi bamusibye mu kkomera gundi yafunye ekizibu n'abaako kyakuyamba n'ogamba dde mmanyi ensonga yonna agenda gikolako akakadde nako ne kamulema okumpa ku ssente z'alina tomanyi bizibu bantu be balina n'abantu abo abali mu famire buli omu alina ebizibu naye oba ofunyeyo ekitono kye bakwatiddeko siima ekitono ekikuweereddwa ebiseera ebisinga era empisa embi gye twolesa mu famire twagala nnyo okulabika eri baganda baffe nga tumaze kufuna biki bizibu bw'otaba na bizibu obeera free bw'obeera n'ebizibu lwolabika eri baganda be eyo nsobi mujejjeemu beera ne baganda bo mu masanyu ne mu nnaku olina tolina beera nabo naye abamu twagala tulabike mu famire oluvannyuma lw'okubeera nga tutuuse ku kisenge era lwe babuuza oyo ani amuzaala ti oyo tomumanyi mwana wa gundi ye namba 3 nga tubadde tetumumanyi kumbe bulijjo gy'ali alinga eyazaawuka labikiranga nnyo mu famire mu masanyu n'embiki n'ebizibu ebigudde mu famire yammwe oleme kubeera nga olinda bulinzi bw'onoobeera n'obuzibu basooke bakukole ki bakutegeere kubanga abantu abasinga obungi tulema okusiima ekyo ekitono ekituweereddwa ate ne tugenda nga tutoma tukaayana oluusi ekiraga nti tokoze eki tosiimye tuli ffenna ensonga endala byeteekeddwa okubeera nga tugoberera mu mpisa ez'okweyisaamu nga tulina ab'eŋŋanda zaffe muraat ahwalihim tunuulira embeera ab'oluganda lwo gye balimu omanye embeera nti situation eno mwe tuli kati olwaleero tuli mu situation buli omu gyakaaba nti economy bw'oba olina embeera etuuseewo manya embeera y'abaganda bo nti bayinza okuba tebalina obateerewo excuse tebanyimye buki bummi omanye nti waliwo embeera oluusi eri mu ggwanga etali ki etali nnungi naye mulimu omuntu atatunuulira mbeera n'awandiikira baganda be message enkambwe munjagaliza kufa mwagala nfire mu kkomera musazeewo mundeke mu mbeera eno embi buli gwe ŋŋamba okunnyamba tannyambye tunuulira embeera y'abaganda bo bayinza okuba bookubira omulanga ne bookolimira abo nabo tebalina buki busobozi nabo balina ebibakutte mu kiseera ekyo kategezaako okulaba ng'embeera y'abaganda bo ogitwala nti kiki kikulu okubeera nga ogitunuulira oleme kubeera nga okulembeza yiyo yokka tuli ffenna ensonga endala inzalihim manazilahum buli omu awe muganda we ekitiibwa ekimujjaamu abantu abasinga obungi tubeera mu famire ne tutasobola kuwa bannaffe bitiibwa bibajjaamu bw'olaba akusinga ku myaka muwe ekitiibwa kye bwe bagga nti oyo agwa mu kiiti kya taatawo muwe ekitiibwa kye bwe bagga nti oyo jjajjaawo muwe ekitiibwa kye bwe bagga nti ono ssengaawo muwe ekitiibwa kye inzaalu manazilahum buli omu muteeke mu pozishoni ye mwajja bw'onoobeera mu famire n'osuubira nti mwenna mwenkana kuba kati mulimu wano abantu nga bakuze ne bakitaabwe ng'oluusi egi y'emu naye ng'ate bali bakitaabo kaakati manya ekifo kyo manya sayizi yo omanye katigole mwogwa ekyo ebimu kyeki kyatulemye okutegeera hatta neeno mu busiraamu kitusumbuwa nnyo butamanya bifo by'abantu ogamba nina mumuteeka wano nina mumuteeka wali tusse abantu mu bifo byabwe buli wonooteeka abantu mu bifo byabwe
ogenda kwewuka mu mutima ate naawe bagenda kukuteeka mu kifo kyo mwokola ki mwojja. Naye ffe ebiseera ebisinga tetumanya bifo bya bannaffe mu famire. Tulabanga abenkana, osanga omwana omuto ng'afubutukula ebigambo eri kitaawe ebizito, oluusi olw'essente z'afunye, oluusi olw'amaanyi g'alina, oluusi olw'obuvubuka n'emyaka, era n'amuwoninga n'omuwoninga. Onooba tewegendereza muzeeyi, tujja kukuba ffe abaana baagu nti tetuzannya. Ntegerekese tusse abantu mu bifo byabwe. Tuli ffena. Ensonga endala kyetuteekedde okubeera nga tweyisa bulungi, an yatadhakkara al insanu anna al aqarib lahmata minhu la budda lahu minhum. Olina okumanya nti abantu b'eŋŋanda zo kitundu ku ggwe, nti kino kyendi ndi kitundu ku famire yange. Newe banneekutulako batya, nze waabwe. Newe bakola batya ebinyiiza, nze waabwe. Ekyo kigenda kukuyamba okusigala ng'oli mukkakkamu gye bakola ki, gye bali. Ensonga endala, taruku shidda fil kalaam. Tukendeeza okwogera ebigambo eby'obusagwa eri ab'eŋŋanda zaffe. Oluusi twogera ebigambo nga byawula mu famire, n'otandika okubala olunyiriri n'obuuka baganda bo, oluusi n'okulaga nti abo tebasaana kubeera mu famire. Twewala ebigambo ebikambwe ebyawula mu famire. Twewala ebigambo ebisosola. Twewala ebigambo ebitaweesa bannaffe kiki kitiibwa nga tuli mu famire. Abantu abamu tulina ebigambo nga bya busagwa nnyo eri ab'eŋŋanda zaffe nga tubikozesa, oluusi nga bya busosoze. Naddala obusosoze mu famire bwayitirira, naddala ku kyasa kuno kwe tuli, ku generation eno. Obusosoze mu famire bungi. Kati bw'obanga oyogera eri abantu famire yo, gezaako okulaba nti okuuma olulimi lwo obutakozesa bigambo bya buki, bya busagwa, bisattula, bikutula mu Luganda. Beera n'ebigambo nga bizimba, nga biwumbawumba, nga bikubiriza, nga byagazisa abantu okubeera nga babeera ku mulamu ogumu ng'Obusiraamu bwe butukola ki, bwe butulagira. Naye abantu abasinga obungi ekyo kitulema, ne tubeera nga oluusi tukwata ekkubo eritali ki, eritali ttuufu. Ensonga endala, takwiinu sunduuku al usra. Buli famire yonna yeefubeko okulaba nga erina sunduuku al usra, akabookisi kaki ka famire we musondera ssente okusobola okubeera nga musolovinga ebizibu ebyenjawulo. Ekyo kyetaagisa, kyekiraga okuba nti famire eri organized. Mulina okubaamu ensako eya famire. Buli ensako eyo weetabeerawo ne mbeeramu Allah baasitudde ku ssente, abantu bajja batunuulira, ate bagende gye bali nga tebasobola bamalira buki, bwetaavu. Naye bwe tuteekawo ensawo ya famire nti buli alina ekizibu naye tujja kuleetanga ssente bwe ziti buli mwaka oba buli mwezi, kiyambako abantu obutatunuulira muntu atya omu, kubanga bajja kugendewo omuntu omu abamme bamuteekeko olukongoolo, bamukyawe, kabe kasinge n'ab'emitima emibi baagala okumusaanyaawo n'okumusombera ababbi ekiro. Twali tulabyeko famire ezimu ng'abantu mu famire mwennyini mwe muva ababbi abatigomya ab'eŋŋanda zaabwe, bababaza bubaza. Kati yaguze emmotoka, kati akomyewo okuva ebweru, ne basindika ababbi ne bakuba emiggo. Oluusi ategeera butegeezi nti muzeeyi yatunze emmwanyi n'abaguliza ku bantu. Kati oteekawo sunduuku usra, ensako ya famire kikulu. Famire ye erina ensako. Senga munaaba mulwazizza jjajja wammwe mugenda ottoola, muganda wammwe afunye ekizibu musobola omuyambirako,
leka kusigala bwomu mu famire nga gwe wetengeredde. Tojja basobola gwe tosobola kugabirira ba famire. Asobola otugabira ali ogwo ye Allah yekka. Naye gwe osazeewo wetengerere bonna bakweŋŋange bakuleetera ebizibu. Olina bw'ojja oggoba oluusi olw'obusosoze oyo weewala nnyo ku luganda lwange. Oyo amuzaala si ye taata si omu. Naye bw'oteekawo sunduuku lusura, ensako ya famire etukuŋŋaanya, buli alina ekizibu mwagenda. Bwe wabaawo alina ekizibu ne bamuyamba. Era bw'aba mmiddwa amanya famire yekoze eki, tajja kwetikka muntu atya omu, kubanga wano abantu tebakyayagala bantu. Kati gwe essaawa zino okugamba nga oli wano mu masjid ne bagamba nti mwannyuka zeeka n'omugugu n'abaana 3 ali wano, mukyalo nakkubira essimu naga Haji mwannyuka avudde mu kyalo azze n'omugugu n'abaana abo, okola otya essaawa zino? Akimye eki? Tolinaawo ssente omupakire muge siriyo sijja kusulayo. Abantu tebakyayagala bantu. Oluganda luli lwe twaliko luli olw'omukinaana lwakoma. Oluganda lwatandika okufa okuvaawo mu 9. Abantu abalungi batandika okuva mu famire ne tusigalamu ebirerya. Ebirerya mubimanyi bye byasigala mu famire. Ono tategeera, ono awala n'oli, ono aloga oli. Ebitaaliwo luli ab'Oluganda bakolaganiranga wamu, famire n'etambula nga zirimu baraka. Kyova olaba Allah asooka kujjawo baki balungi. Hatta neno mu umma Allah ajjamu bamanyi ne wasigala ebirerya. Era ffenze naawe tuli birerya. Kubanga bino byonna bye mulaba mu umma, mu busiraamu, mu famire, abalungi bagenda ne tusigalamu ebirerya. Mukoka atambula obutambuzi kuki? Ku mazzi atalina mugaso. Gwologa otya maama wo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nga tumaliriza mbadde nnyonnyola ku ba'dul adab, ezimu ku mpisa zeteekeddwa okweyisa n'ab'eŋŋanda. Yogedde ensonga nnyingi era nembaga nti buli famire yeefubeko okubeera ng'eri organized, okuteekawo ensako eya famire esobola okuyambako ku baganda baffe. Ebyenfuna byaffe byonna tetwenkana. Ate gwe ali mu famire alina ku ssente Allah gw'asitudde, tosobola kweŋŋanga bizibu by'abaganda baabo bonna. Abamujja kubamma banyiige, bakwogerere, bakugeye, bakukonjere, awamu n'abamu n'okwagala okukuloga, okusindikira ebyokoola. So buli omuteekawo ensawo ey'ekika ne mutoolangamu ssente eziyamba ku bannammwe abali mu buzibu nga mugoberera amateeka ng'emu n'abamugabaze, ekyo ekisingako obulungi. Kiraga n'obumu mu famire. Naye leka kukuta na byanfuna. Oli wekka mugagga mu famire, oyagala bakufukaamirire, bakwegayirire, ojerege, ovume. Olwa ssente Allah zaakoze ki? Mulimu abantu mu kituufu mu famire nga mwebali nga bagagga ddala balina ssente bimaana al-kalima, nga ne bwagamba buli mwaka asobola okuwaayo mu Oluganda nga tasobola kukendeera. Naye olw'okuba baayagala essente ne bazisinza, ne baagala ojje wennyonnyoleko ofukamire oyavule, ekyo abamu kibanyumira nnyo. N'aseka aga naye Abdu, gwe oba olaba tosobola kukola naye n'ofuna. N'aseka n'ayita mukyala jangu olabe mulamu wo byagamba. Kazi nako ne kakutunuulira, osanga nno nga kasoma obwalooya kaagala n'okukusiba. Kati mulina okwegendereza. Abantu abamu mu famire tebalina mpisa. Ozze kunnyonnyola muganda wo ate akuyitira muki?
mukyala we yowulirize kyala nawuliriza n'atunula mu constitution ya Uganda akawaayiro akasobola okukola ki okuvunaana ayinza okugula kugwa kireresi tegerekse kati kyova olaba oba oyagala ate okukuuma ensa mu famire toyingizamu muki mukyalawo ojja kufuuleka omukyalo oyo omulekera ab'eŋŋanda zo naye abo byotandise okukola baŋŋanda bo bazze kunnyonnyola ebizibu ate obaleetera mukyala wuliriza baaba byagamba newe tottola kakale ate ggwe amagezi gatulimba ffe abanaku nti wotuuka mu maka ga mukulu wo oba oyo alina ebyenfuna n'akuyitira mukyala we omanyanga ebigenda okukola ki okuyitamu n'oyongera kwongera mu supu wamma mulamu kirabe tubonyebonye ebbanga ddene taata waffe yatuleka tuli 8 kazi ne kakutunuulira kati kaga mulamu bakuwe ekyayo odde mu kyalo akali kiri kye nabagambye nti abantu abamu ab'eŋŋanda bagenda ku bikomera by'abaganda baabwe ne babateera embwa waliwo enjawulo noono oli amuteeredde embwa ono amuyitidde muki awulirize obusiru bwaffe wuliriza olebe baganda bange benzaalibwa nabo amagezi akazi ne kawuliriza kati ne kakujerega oba tokyazzeyo kufuna kitiibwa eri awo n'abaana abaali kuyise anka abaali kuyise taata muto bao tebakyakuwa kiki kitiibwa n'olwensonga eyo tukuume ebitiibwa by'ab'eŋŋanda zaffe tubeere n'empisa ntegerekise muganda wo wakunyonnyola ekizibu kikwate nga muganda wo kikoleko kihandolinge nga ggwe oli omukyala si wa famire y'ono ono omusajja azze mu maaso ge gwe famire ye ntegerekise naye ebimu oluusi muganda wo n'akubuulira n'okubuulira munaye baaba engoye zinjuliseeko nga bondaba tuli mu kyalo nga emanyi embeera y'omu ate muganda wakunyonnyola embeera naawe gy'omanyi gye wavaamu mu kyalo tusiibirira ffene luusi ne lumonda atubula ayina oga akamala okwebuuzaako ku maama w'abaana emmanju luusi n'omubuuza engoye ziri ze sikyayambala olabye otya mulamu wagende nazo naga leka ddaddi naawe leka abo bazannya buzannyi mupakira ddeyo oba okyalina valyu mu maaso g'omukyalo oyo g'abaana abo abamuganda omuddiire omwo ye bwe kigwamu ku bantu Allah be yawa entondo Allahu akbar ekyo ate Mungu akituwonye nakyo okuba omwavu ate n'akuwa n'entondo tusabe nnyo Allah akikole ki akituwonye at least akuweeko ekimu naye bibiri teziwoneka Mungu atutaase kuba buli woyavuwala era olina kuleeta ki ntondo nga buli wogaggawala okufuna ebizibu bya pressure kati buli woyavuwala era ebizibu by'entondo yinza okugenda ng'oyomba paka mu kyalo lwesi atali mu ddiini n'atula ne ku malaalo n'atunula bw'ati kale Mungu atutaase Mungu atukole ki atutaase ekirala baganda bange ekisobola otuyambako mu kulongoosa ta'jilu kismatil mirath mwanguye mangu nnyo okugaba ebyobusika mu famire tewaliwo ttaka lisobola kusigala awo mbulya mmwe mwenna muligabane buli omu abeere n'omugabo gwe kuba shariya bwe yalagira kyova nabagayi tetukulembeza amagezi gaffe ku busiraamu kati twanguye okugaba ebyobusika bireeta nnyo ennyombo mu famire sheekhe tufiiriddwa kitaffe alese ettaka tetuligabye ffe kennyini abaali badde balisikira tutandise okufa olwo abaana baffe bakola ki basembera abaali badde balisikira 8 kati abaana ba Abudu n'abaana ba Salimu n'abaana ba Bijooto bonna batandise okusembera kubanga Bijooto ne Salimu n'Abudu bakoze eki bafa Salimu alina 2 abaana olwaye basembedde ku ttaka
olwo bafuuse bameka? Omuwendo gulinnya. Omuwendo gukola ki? Buli omu bamuwe hakki ye agigabane. Naye omutagabane bintu bya busika mu famire z'ennyombo. Mulimu naalirimirako bw'ati, abamu bali Kampala ng'onaalirimirako mu kyalo, ye yalifuula liki? Lirye. N'abaana yabalaga wano wonna wammwe. Kakati mutandika okwagala okumuggyawo. Ng'ate n'abaana yabalaga nti waki? Waabwe. Buli omu afune hakki ye agikolemu kyakola ki? Oba ogigaba, oba ogitunda, oba ogyazika, tis your property. Naye twanguye okugaba ebyobuki? Ebyobusika. Tuli ffenna. Ekirala, al ijtimaati dawriya, mu bimu bituteekeddwa okukola mu famire, okubeera n'ensisinkana. Bwe muba muli awo famire nga temulina nsisinkana, kutegeera bizibu byammwe na kutegeera ntegeera yammwe na kwezza bujja ku ddiini yammwe, muli mu katyabaga. Famire yonna erina okubeerayo enkuŋŋaana ezitali za kusamira, ezibayamba okwezza obujja ku ddiini yaabwe n'okutegeeragana. At least beegatte ku kutegeeragana oba beegatte ku butategeeragana. Naye nga balina enkuŋŋaana okutegeeragana. Bano omwana wa gundi yava mu busiraamu, ekyo ne mukimanya. Bano abaana ba gundi batuyayuseeko, abamu banywa bunywi mwenge kuno. Kubanga mujja kufuna ekizibu, abamu ku abo baffe ng'abantu babalaba ku kyalo, mujja ate mubaziike ng'eddiini, batandika obbakubamu ebituli. Muli basiraamu kimmwe nga mutuga nti mwe bazzukulu ba ttaka lirya, muziise n'omutamiivu, muziise n'omulokole yava mu buki ne mumusaalira. Buli we tukuŋŋaana nga bazzukulu ba Namasole, bano waliwo bazzukulu ba Namasole buli we tukuŋŋaana ng'abafamire tubaako bye tumanya. Uganda wamu ono takyasaala. Abaana bagundi kati bali mu mwenge. Abaana bagundi bane batufuukidde ekizibu kino, bwe bakuba abantu obutayimbwa. Tusobola okufuna solution etereera. Naye ate mu mwagala kuŋŋaana nkuŋŋaana za kusamira. Era baga nti wali okusamira, sijja kusubwa. Ne mugenda ne muzimba ensiisira, ne mutuula eyo, ne mubwama, museesa nku mu muceere, mu byoto. Ebyo si byo obusiraamu bibulagira. Ntegerekisi. Kale ebyo tubeere nga tubyewala ng'abantu abafamire. Ekiddira ekisembayo, bwe tuba twagala okukolagana obulungi mu famire, alhirs ala islaahi dhaati albayyin, tufengayo nnyo okulaba nga tulongoosa n'okugatta abo abaawukanye, so si kkuma mu muliro. Mulimu abantu mu famire nga bazibu nnyo, bw'alaba baganda be nga basoobaganye ayongera kuseesa muki muliro. Nagaye nkimanyi omusimu wangu, abaana b'omukazi oyo si bangu. Abudu yatukola ekigambo, n'atukola ekigambo, n'atuzaalira abaana abatategeerekeka. Abamu bongera mu lugambo, abamu n'ayongera okukkaatiriza nti okimanyi n'okukimanya nti akuloga. Omuntu okumugamba nti muganda waakuloga atabuka. Tufeeyo nnyo okulaba nga tugatta bugasi. Nze wallahi neewuunya abantu batabuka mu famire nga bonna bantu bakulu, basajja bakulu, mulina n'abaana n'abazzukulu nga mukyayomba. Olwo abazzukulu babatunulira baba balamu kimmwe. Waliwo ebintu ebyetaagisa common sense. Sheekhe n'obeera mu famire n'oga kati nkuze, sisobola kuyomba na baganda bange, tulina n'abazzukulu. Naye ogenda okulaba abantu buli kiseera balinga baana bato, nga n'ababatuuza okubawabula bazzukulu baabwe ku myaka gyabwe. Abaali badde bamugaa nti ekyo kikyamu. Tugezeeko okulaba nga tulongoosa abo ababa basobaganye, so si kwongera mu ki muliro. N'ekirala, alhirs ala alla yansa ahadan minhum fi lwalaim qadra almustataa. Fuba nnyo okubeera mu famire yo obuteerabira muntu yenna ku mikolo egitugatta egy'obusiraamu.
okubeera ng'ayitibwa. Buli wootayite banno bagenda kukulowoleza ebiki otusosodde olw'okuba tetulina ssente. Olwayinza n'okukubira nga oli ku mukolo tewamuyise naye n'awulira n'akukubira essimu gy'otasobola kwerabira n'aga nti ssebo weebale gaba mwana Mungu amuteremu obwangu naye nabadde ne transport najjako essimu ng'ategeeza ki nange nabadde ne ssente zisobola okujja kuki ku mukolo naye Mungu omwana amutwa bamuteremu baraka. Omukolo gwe gujja genda mu maaso naye message eyo ejja kukutuulamu. Abadde agamba ki? Musajja ate gwe saayise yankubidde. Kati gezaako nnyo okulaba nti kyovola kiri kye nabagambye nti abantu bwe bateekawo sunduuku ekitugatta mu famire. Kati ennaku zino ebintu byayanguwa. Mubeera mutya nga mulina famire nga tumulina WhatsApp group. Teeka okwo message. Nfumbiza muwala wange buli omu agikole ki? Abatali ku WhatsApp weereza message. Okwejjako bino ebiyinza okuddirira tewatuyise olw'okuba olowooza tetulina ssente. Sebo tetusobola kukuloga. Naffe tetwali badde mbakuloga. Ate kiki? Anti walowooza we tunajja tujja kukuloga. Oba tetulya nnyo. Walowooza tuyinza okumalawo emmere y'abaana bo. Ebintu ebyo mu famire mu ebiri. Oli ajja kukugamba akagambo kakusiiwe ate nga kanene. Tuli ffenna ekirala bwe tubanga waliwo asobezza al-mubadara ila al-hadaya. Twanguwa okubawa ku birabo. Ebirabo ebyo kikulu mu famire mubirabanga eby'omuzannyo. Gaba beera mugabi. Tegerekisi jangu n'omuceere nga mukyala awo tukuŋŋaanye gabira. Jangu n'obuwunga gaba kilo 2 gaba. Olaba nga waliwo abasoobaganye yangu okumuwa ekirabo. Naye lwakuba mu obuzibu bwe mulina abantu b'eŋŋanda kasita mwayingiramu ebya shiriki muganda w'okukuleetera sukaali oyinza n'okukuba enduulu. Ayagala kunzita. Basooke bamukebere. Sukaali mumuzzeeyo. Baganda bange ebintu ebyo byawula byongera kusattulula famire zaffe. Ntegerekisi. N'olw'ensonga eyo tufeeyo nnyo okulaba nti buli omu atereeza so si kukola ki? So si kusattulula. Yura'i fi dhalika an takuna sila lillahi wahda. Tufeeyo nnyo okulaba mu famire nga tweyungira mu kwawula Allah mboomu. Wa an takuna taawuna ala albirri wattaqwa. Era tuyambagane ku bulungi ne mu kutya Allah. Tetuyambagana ku bushiriku mu famire. Tetuyambagana ku shiriki. Muganda we yazadde abalongo bw'akuyita ku mukolo guzire. Abaana ba muganda we baava mu ddiini ne bafuuka bamurutadi. Bafumbirwa teweetaba ku mukolo ogwo. Omwana ono anaategeera ddi nti kye yakola kikyamu. Tulina kwegattira ku Luganda ala albirri wattaqwa ku bulungi na kutya Allah. Ntegerekisi. Naye abantu abamu tugenda njagala kuyunga Luganda ate baganda wange bakuŋŋaanye mukolo gwa balongo. Kakati akulabako ye ali awula atya azze naddala mu byabalongo noono ayeefuula mbunzize kuyunga luki Luganda. Tebabaawula. Tulina kweyungira ku bulungi na kutyani kutya Allah. Kimanyi bulungi nga maliza ebigambo byange nti famire zaffe zonna zijjudde ebizibu ebifaanaganako bwe biti ebya shiriki ebyabalokoka abava mu ddiini ebyabasattulo na ndoga ono tanjagaliza ono si mwana wa maama ono taata yamuzaala wala ono atulogo ono atuyoola ebigere. Ebyo byonna mu famire mu ebiri. Eŋŋambo. Tegerekisi. Tera nnyo bakubiriza nimbaga nti naddala abantu nga mukuze mwewale nnyo okulaba nga gw'otambuza olugambo mu famire. Kati mukuŋŋanye mu famire nga bakusitula nti bitebye nga n'abaana bo bali wali batunula bakubuuza ebibuuzo byewayogera wabijja wa haji. Hajja titunnyonnyole bw'osiba akakaaya bw'otuuyana bikwokya bikusobedde. Ntegerekisi.
ekyo tuberenga twewala ebiki mumba mwagala okulaba ebizibu mugende mu famire z'abantu mulabe vulugu ali mu bantu abantu balina ebintu ebitategereka mu famire waliwo famire gy'otuuka namu ng'olabira ddala abantu abalinga abaana abato nogenda famire teyali badde nawo ku nneeyisa y'abantu gye beeyisaamu kyeke ng'ebintu bye bakola bya kintu kito nnyo ng'owuliriza ensonga zaabwe yawanula ffene wange ninga wallahi bamaze emyaka 10 13 tebabuuzaganya naye nga amuvunaana kuwanula ffenewe kati tugaki bano bali kuki tuga abantu balina ebizibu ebizito mu famire ebinene bano ffene abaawudde abamu nga bawaayiriza munnaabwe bwe twaziika baabagundi ono najja n'aziikulayo omulambo n'agwekebejja oluusi gwe bagamba oyo kitaawe atudde wali atunula mwana we bamutaddeko ekyobusezi bana ebintu ebiri mu famire binene n'olwensonga eyo omulundi ogujja Allah wali banzizizza wano si gwe mwezi ogujja oba tugambe mwaka gujja omwezi ogukola ki ogujja gwe gw'omwaka ogujja nja kwogera obulungi bwe tufuna nga tuyunza Oluganda malirize omusomo guno ngende ku nsonga endala ndi ku nsonga eziga nti killatul baraka lwaki emikisa gyakendeera tubadde ku nsonga emu yokka kutula luki Luganda ne tutemaatema Oluganda ensonga ezirwawula empisa zituukeddwa okweyisa ab'Oluganda babeera batya bwe bityo ati inshallah omulundi ogujja tujja kumaliriza n'ekitundu ebirungi bye tufuna nga tuyunza oluki Oluganda tumalirize ate tugende ku nsonga endala Allah walaba akyatulekedde ekyengera ky'obulamu ate n'atulekera n'omukisa ogw'okusigala nga wano tukyakola ki tukyajjawo tusaba Allah tukuume ffenna atuwe obulamu obulungi atuwangaaze atuwe okukolagana obulungi n'ab'eŋŋanda zaffe era atwewaze ebikolwa ebibi ebifubutuka mu b'eŋŋanda zaffe atwewaze ensaalwa eva mu b'eŋŋanda atwewaze obubi obulimu atuwe obulungi obulimu سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته